Olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga waggaddewo enkola eya Luwalo lwaffe omwaka 2023 ku mukolo ogubadde mu bibuli bya Bulange era ng'etabiddwako abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu masaza gabadde gakulembeddwa mu Buddu, Kyaddondo wamu n'erya Busiro. Wano Katikkiro wasinzidde ne yeebaza abantu ba Ssaabasajja olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa gwe boolese mu kuŋŋaanya ensimbi nga bayita mu Luwalo eziyambira ddala mu kutambuza emirimu gy'Obwakabaka n'okusitula embeera z'abantu ba Ssaabasajja. Ensimbi zino Ssaabasajja Kabaka yasiima tuzikozesa emirimu egizimba Obuganda nga gino tugambe ebyenjigiriza. Katikkiro era asinzidde wano n'asaba abaami ba Ssaabasajja okweyambisa obukulembeze obubali wansi ku lw'obuweereza obuluŋŋamu eri abantu ba Ssaabasajja kuba kiba kizibu okuweereza abantu b'otategedde bulungi ebibaluma ate ng'okubitegeera olina kuyita mu bukulembeze obwa wansi. Ebiri wansi w'obuvunaanyizibwa bwaffe n'okuwuliziganya n'abo ababikulira. Obukulembeze era butwetaaza okubeera n'abo be tutwala. Olwaleero lusoloozeddwamu obukadde obusoba mu 100 wabula ng'okusinziza ku bitabo omwaka guno gubalirirwamu Luwalo lwa kawumbi kamu n'ekitundu wabula nga Katikkiro alaze okuty olw'amaloboozi agatandise okuyitiŋŋana agoleka nga gavumenti bwe yeesomye okutandika okusolooza Oluwalo kyavumiridde nga bwe kitaba kya bwenkanya. Tutandike okuwa omusolo ku Luwalo. Mbadde ndi awo ne mpulira amaloboozi nti tutandika okuwa omusolo ku Luwalo, baagala kujja kutuwooza musolo ku Luwalo. Teebereza Father Sebukoola abantu baleese ssente za kabbo ayambye abakristu eyo n'abantu abalala. Abasisita baabano bajjanjaba abantu mu busente bwe bakuŋŋaanya nga bagamba muweeko omusolo. Kabaka abantu be bazze bamuwadde ssente aweerera abaana abayambe nleeta omusolo. Awo Haji si ogambira sitagafulayi. Mukuumaddamula agamba ne kiba kyakwekaza okussa omusolo kasente Abaganda ke basalawo okwesoloozaamu okutambuza emirimu gy'Obwakabaka ddala nga bwami bwa Federo eyandibadde egonze ennyo mu mpeereza n'okugonjoola ebizibu ebiruma Abaganda awamu n'okutambuza emirimu ewatali kulinda gavumenti. Federo yalemesebwa kubanga Federo yandibadde tusobozesa okugabana ku musolo omungi oguva wano. Yalemesebwa ate nga Federo abantu bagisaba abayitirivu bamaze okulemesa Federo ate nakino abantu ba Buganda kye beekoledde okutambuza emirimu gye baagala nakyo baagala kukijjako ndobolo. Disani Kyeswa, Dream TV amakungunte. Some quarters of a plan being hatched to start levying taxes from Luwalo. The people of Buganda were denied the federal system of government despite the overwhelming preference of it to any other systems. Now, when we initiate this campaign so that the Kabaka may render service to his people, someone wants to deny him that as well. I think it's important that we get to know about this. It's extremely unjustified, given the fact that the Kabaka renders the kind of support actually that the government should be carrying out, the kind of services that the government should be carrying out in health, in education, the fight against poverty. And this is money contributed willingly by his subjects and their friends. The churches, the religious institutions render tremendous service. That's why offertory is exempt from taxation. We think the same should apply to the kind of money that the Kabaka receives from his people. Of course, the kingdom companies pay taxes. All the kingdom companies pay taxes. And we support that. We encourage them to ethically run the companies. But the money brought, in forms of contributions, voluntary contributions, shouldn't be looked at. That's my take, and I'm sure you support me on that one.